Omusumba House of Prime Ministers International Aloysius Bugingo agambye nti Uganda erimu double blessings ng'eweza emyaka 62 egy'ameefuga. Independence yafunibwa mu 1962 nga 9 Okitoba. Kyokka ate olwaleero giweza emyaka 62 kasookedde Uganda efuna obwetwaze. Olwekyo Uganda eri mu double blessings with 62. Akubiriza abavubuka okukola ebibazimba nga bwe balowooza ku biseera by'omu maaso. Era tusaba Katonda ayongera okukulaakulanya eggwanga lino. Walema okubaawo ekintu kyonna ekiddamu okuleeta setback. Abavubuka mbakubiriza okukozesa amagezi gammwe n'amaanyi gammwe nga mukola ebinaabayamba ebinaabazimba. Muleme okufuuka ng'amadaala g'abeenoonyeza ebyabwe. Ayongedde okubasibirira entanda baleme okukkiriza bannabyabufuzi okubakozesa nga baagala okwekulaakulanya. Omubi ng'ayagala okuddamu okucunya Uganda ngamba atufugiriza ng'asinziira mu nsi ndala, tewali madaala malala g'alina okuggyako abavubuka. Kati abavubuka mbasaba nange bwe bubaka bwange obwa independence, mbasaba okufuuka eddaala ery'okukulaakulanya Uganda, so si kufuuka ddaala omubi lyakozesa okuttattana Uganda. Abavubuka b'e Uganda amagezi mwegali, nze mbakkiririzaamu era mbeesiga. Abavubuka b'e Uganda amaanyi mwegali. Buli kyokola kiteekeko amaanyi go, kinyiikirire. Agambye nti ekyama kiri mu kunyiikira kubanga bangi baweereddwa entandikwa ne bigaana. Entandikwa ya buli kintu ebeera nzibu. Tewaliwo kintu kyali kitandise ne kitandika nga kikulu oba nga kinene. Kampala ono omulaba, abantu abamuyingiddemu ne bajja n'akasente akawera okuva mu kyalo kabaweddeko ne batandika akasente ak'omu Kampala ak'okwekolera. Kampala kasaba kugwako ng'olese sente zaggula ndiboota 10 bazikuliyako paka ngozeeyo ku ndiboota emu gye tutandikirako. Mu Kampala tibaleeta capital, baleeta mitwe. Omusumba Aloysius Bugingo era ng'asinziira ku Canaan Land, abazadde abakubiriza okuwa abaana baabwe eddembe bagende bakole. Era abagagga mbakubiriza abaana mubawe ka independence. Abaavu tubatolookako ne tugenda ne tukola. Maama ne yeeyagala oluvannyuma ne taata, mwana wange akoze naye nga bamuddukako buddusi. Abagagga tebaddukikako. Bakuumye abaana, omwana abamu batudde n'ewaka, basomedde ebweru balina zi masters degree ezitakola wadde 10. So abagagga bangi bali mu maziga, bali mu miranga kubanga tebaawa baana independence. Baba tutte mu masomero amalungi, baba wadde pocket money ng'omuntu azikolera myaka 5. Mwana agenda okusoma nga ayina $3 egya dola pocket money. Ate ng'ennyumba ewedde okusasula gy'anaasomera. Si kibi, naye okakasa ng'onojjamu afaanana gwe. Ayongeddeko nti essimu zifuuse essimu mu bamu ekibaviiriddeko okwonooneka. Essimu mubagulira, eyo bw'eba eweddeko n'omugulira endala. Mami waliwo n'endala eyaze, kusinga ebyo ebintu birimba mami. Mami n'addamu n'agula essimu endala, eyasooka yaleeta magoba ki. Ayongedde okubakubiriza obutasubwa overnight olwokutaano luno ne Sunday ng'okusaba kuno kwa kubeera kwa njawulo. Byatumwebaze Godfrey, Crossroad TV Omunnyo.